esente za Don Chris zikyali tukyazogerako lwa nsonga nti mulimu abantu abateekamu ssente zaabwe kakati tulinda zidde abantu bafune obwenkanya. Omanyi bwe tubeera buli bintu bino bijja omuntu n'ateeka ssente z'awantu ne bazibba. Nze nali ndabeko omuntu gwe babbidde ssente n'essubi limuggwamu. Era simanyi oba tumanyi na gyazijje bangi nnyo beerekereza n'agwa mu mabanja ng'asuubira nti agenda kusasula akasente ako kati okubanga omubbi ate omulekedde amabanja. Lwapa bambi abakulembeze baffe tubalonda batuuka ewaggulu beerabira gye bava. Kati sinandigambye nti singa abatukulembera bali kitundutundu ku ffe bandibadde ebintu nga bino ebyokubba abaana bagenda ebweru byandibadde birwanisibwa naye bw'otuuka mu bukulembeze olina engeri gye weerabiramu era kubandiza bambi bakola ku bintu bingi balaba beerabira naye kati essaawa zino kye tusinga okulwanako twagala kulaba nga abaana bafuna ssente zaabwe. N'ekyokubiri twandibadde tufuna everlasting solution ku bizibu bino naddala ebyamakampani agajja ngalanga kutwala abaana bweru ne gababba kubanga ate katamba muba mutukubye eddobolo mwe mwatugamba tusome future simanya will be bright tuwa president bencha tutuuse mu future enzikiza nnyingi nnyo mu future tugezezaako okulwanako tufulume eggwanga tugende tukola ate era tubaddize n'omusente zo kubanga ekirungi ky'okukuba ekyeyo era investment tuzikola Kampala so at the end of the day tugenda maliza abatukulembere bakola ki bebafunamu ate sente zaffe bazibbiraawo nayo tagali muki aya nga tutandika kuba stress nga tetulina mirimu tetuina bulungi naye soko mpe Penge ne gundi awo waze nina ebibuuzo byange ebiri awantu awo byenjagala obbuuza naye soko mpe Penge oyo yes Chris abaliwa doni ki ayo wali doni Chris omulala ondoni Chris kyekiro ate namagaye Germany yes sir oli Germany Munich. Oli Munich yati watu Kampani ye badenga we banka lyonna kituufu. Yeah man. Era nga eya Skypins. Era nga erina nnyiniyo w'amaanyi. Tekinfuula nze kuba w'amaanyi. Njaga tugendere ku nsonga. Kuba nze nga Chris. Kwegamba siiyo. Bwe tokera kumakya n'okyebuuza nzija ntya okubuuminga from nowhere. Wallahi sente zino ezoogerwa si ntuufu. Nabadde mpulaninga nakudda ngenda kuweza return ticket yange yabadde ya 28 this month. nekati Doni wakati wonange mwana mbakati nayo mayingo oli mvubuka munange bali nosoko guno ogenda gunzi kocha kuba woddayo nze ndaba mirabba mirabba nateberezaamu banneeweemuko neeweeyi wano nabyo simanyi sibikolangako sibimanyi just noonya kavako konna osome lugero otandike balenzi banyokyesezza okwogera ssente nnyingi kati buli omu ali interested tebasooka kubeera interested kati si kyalina kyakkakasa oba kyoba kinze ndi mu hoteri sina nagenda kulya mmere embirowoozamu nga kati bambitandikirewo ne ssente kati kankubuuse ne ssente yennyini n'oba na biliyoni ya ssente Doni Chris ng'okyagirinawe ekuyambayambe kutaasa mu hoteri etuuka ekiseera neggwawo teba na value kati Lasta bwe nnyingira system wati waliwo omulaaya ayinza kunzijjawo wano tewali muntu ayinza kujja mu Bulaaya getteeka ly'e Bulaaya teririiyo kebere interpol tekujjaayo kasita nyingira system bwenti kasita oyingira system njagala okozesa just logic n'account number ebadde egendako ssente ya company ya Skypins si ya Doni Chris kuba eyange eweeri wammanage ya Doni Chris kwanza ekituufu kyawasigadde banjo kyanga bantemera ddala n'erwenji Rover gye basooka okutwala namanya ne kati abasajja balanyake babala kuba nze yange yali Extradio ne Alphard najanga kifaananyi to buy trust in Ugandans. Yes man. Segede bulungi. Yeah man. Pushinga n'otandikira nga bagamba bwe tunakutojja tandikira nganze ndowooza biggwa bulungi. Tubalwe nakola live y'ekitoli ne ngamba kati ngenda kwasa abanene gwe tomanyi masimu gankubirwa nga sinagenda ku live. Omye yangamba olowooza oli wala nnyo tuyinza okulemera okuzza ng'oli mulamu ne bagenda kuddiza mu bode. Kakati emboozi eyo giwulidde ekisooka bw'ogenda mu makampani ago agatwala abantu ebweru tutuula ku tebo wali ne tutetenkanya abo babiri
nga mu kampani omwo ekisooka tukiziga tukutwala ku visa ki tulina katugambe nti tugenda kutwala ku visit visa then batana kukutemera tugenda kuwa visit visa batuka ku airport tomanyi nange sikola ki sikomanyi endagaano yaabwe etera kufuluma baba bafulumira mufuluma ennyonyo nga mumaze okulandinga era akugamba bwe bakwimiriza nze tomanyi nze kyenfa kutuusa siinayo mirimu tondabangako oba otegeera naddala wano nga tuli ku airport wano akubuulira kiki ogenda okukola ne ku airport baali banyumiza emboozi yali kaye atuuka ku airport abaako bakyankalanya naye ng'oli amutundire nga talina kyamumukolera amututte paka we yamaliriza ebiki missions naye ono akututte yakubriefinga nti bw'otuuka wali first of all teweerabira ani akuinvitinze toyogera ekirala then n'akubuulira nti process y'okwewaayo eri etya waliyo abeeweerayo ku airport waliyo abeeweerayo eri era bw'otuuka eri ono yennyini akutwala yakonnekitinga eri balooya nagamba nti funa looyo yakuyambeho kuki ku bintu byo bw'owulira emboozi ya Don Chris ate abyebuuza ku Peng tamanyi naye nga yabadde mu kampani etwala baki abantu ebweru kitegeeza tamanyi nti wetuba mu bizinesi y'okutegeka ebivulu oyo promota ajja okugamba nti promota yajja okulega gye balogamu enkuba nti nanga nti abantu okujja kati bw'owulira Ssaabavulu ng'akubuuza engeri gye balogamu enkuba kati gwe promota omupya otandika okwekaabyako n'omanya nti kati kiraka gwagenda bugenzi nno okuwagira oba otegedde bulungi kakati nti eyo noti yange esoose nti twalirowoozezza anti naye nga tonnagenda mu kintu kyonna nti amawanga wagamba nti ali Germany esaazi mu mawanga ki agasinga okugendebwamu America UK Canada then wetujja mu Bulaaya agali mu Schengen then ne Bungereza oba kitegeeza nti ate system yayo yandibadde agikola ki agiinako knowledge amanyi omuntu bw'otuuka kyekiddako naye waabanga naye ali mu kukibuuza Peng kati nze gwa eyagendayo ng'oyagala visa ye Schengen gwe gwensuusa okkaabirako nga tetunnagenda mu birala tinaye bulijjo gw'osaba obuyambi omuwulidde naye obuyambi kati ali mu bosa baani abaluddeyo ekyo kimu ekyokubiri ebyo byonna tebijjawo nti ani Don Chris muyaayo k'omuntu wotuukira okuba ng'olina profile nga 8 ani kati nze wano ne mukutemera ngeri ya muntu kuguma mu mutima nti banziba ontegedde bulungi ekyokubiri ngolowooza Don Chris musiru okola ki okwogera ebintu ebyo byonna nti Peng bamukubidde bukubiza essimu ate era bakimanyi kati engeri gyali mu mawulire n'ekyo kisoboka okuba nti bamurekodinga biki byonna bigenda kuhappeninga Don Chris naye yeekanze bwekaze nembozi naye bantu bonna bayinza okwesiga nti yesize Peng amuwe ebyama bye so I think Don Chris anoonya ngeri gyava mu kintu kino mwe mu mboozi eyo yayogedde amannya kyenyala okugamba kati ffe abali e Kampala bali mu mboozi eno kati ate ffe tuba twegendereza okusinga oli eri ebikozi yayogedde amannya nga abakulu mu gavumenti ate nono nga mu assurance nti teri agenda kukola ki kukwatako gwali e Kampala gwaba ayongera okwebeereramu nti gyali ali ku muzuuli kola bibyo gw'amannya ge yataddemu n'atandika okugenda ng'ogalaalaasa bajja kusaba obujulizi bwago but ebyo ndyatu tugenda kuddayo kugira gavumenti tale tulina awalala tubbibwa mulaba ate musirise nze kyesimanyi oba mwaga gavumenti eno egwe nammwe mwagikoowa nga abalala be bagikoowa simanyi bayina tuyinza okuba tujano nga baopposition abatuufu bali mu gavumenti nga gavumenti nayo yenyini yeekoowa nga bali mu opposition abatuufu nga bali ku opposition balimba nga opposition abatuufu bali mu gavumenti naye nga tebalina kyakkola ate opposition entu eri mu gavumenti ebanga kansa ekulya tomanyi wotegeerera nti oweddeyo nga ali ku stage ekola ki esembayo kubanga ebintu bino bibanga omuntu asobola okubba omanyi tewali kintu kirumanga muntu okubba n'omulengera nga abulirayo bw'ati nga tolina kyamumukolera nga n'abakuli okumpi tebalina kye bwe bakuyambidde
otandika okukkiriza mpola mpola nzibiddwa kyokka nga ate bano betulabako sample omanyi omuwendo gw'abantu abagenda eyo mu byalo nga banoonya abaana nti tugenda banoonyeza emirimu bazadde baabwe ne batundako obubanja ne babakuŋŋanyiza ne bagamba kati tugenda bano ku Mande ne batadda oba omuwala najja nga bamazadde bemaze omutundira ebintu gwalowooza nti agenda mutwala bweru n'amuteeka mu kaloogi n'atakoma kumubba naye n'amubba bambi batubba mulaba awo nvuddewo Honorable Kyagulanyi yatuuse South Africa mu bitiibwa ebingi yageze